Abantu bajjumbidde ebyoleseddwa olunaku olwaleero mu mwoleso gwa Bride and Groom nga wateekeddwa stage wa Abyogeredde ng'Omusumba Grace Lubega amanyiddwa nga Phaneroo akubirizza abafumbo okwesigama Katonda. Learn to pray, learn together as a couple, because there are things only God can protect when you pray together. Core value. Do you know how many people can pray together in church, but they can't pray together at home? Do you know how many people can join hands together in church? They can even go to the same church and have the same pastor. But they can't go back and say, hey, today they preached a very good sermon. What did you learn in Ephesians chapter 5? Ayogedde ku migaso gy'obufumbo naddala bavubuka. If you want your wife to be patient, begin by expressing the same patience. You fix you. You do what is in your space to do. Abala babuulidde Yesenga Mida ne Kojja Kevin Nyanja abasabye abafumbo obuteekwasa ddiini na myaka nti ebyalemesa okubeera n'omukwano. Eddiini ze tubeeramu nga bwe mwaba tuzireeta wano osobola okugenda mu ddiini n'onnyonnyola ne basomesa kuleeta abaami bamanye bakookona batya baddamu batya abakyala abalukula batya babayisaaki. Banokoddeyo ebintu ebyenjawulo ebiyamba okuzuukusa emibiri n'okugikuuma nga myetegefu. Naye nga weewunya n'okutoli kiriya genda mangu weetegereze bano okubanga muli awo atusoka omugamba nakakinuluka ngenda ekole kyo. Wabadde okolesa emisono egy'enjawulo ku siteegi. Oluvannyuma abazze mwoleso basanyusiddwa omuyimbi Sindi Sanyu abakubye emiziki. Abolesa abalala boogedde ku byebakola ssaako okusima Vision Group olw'omwoleso guno kubanga gubakolera. Bagiyita cake to differ. Cake ez'enjawulo ezitali za bulijjo. Omwaka guno twalese keeki eringa gawuni. Bw'oba olina embaga ng'oyagala gawuni yo etulenga gawuni y'omugole omukyala, keeki yo beerenga gawuni y'omukyala, tukikola. The decorator ye company tusangibwa wali ku New Pioneer Mall. Tubakoola mwenna abakyali ewaka abali mu kyalo banaye mwanguweeko musubwa. Abantu beeyongedde mu nda ebuwungedde era tusobodde okwogerako n'abazze mwoleso. Nebaza Vision Group olwa explain gyetegese era mbakunga yonna gye muli okujja mu explain. Mulimu ebirungi bingi, mulimu abolesa, abadecoratinga, ababakinga. Nyumiddwa nnyo omwoleso gw'omwaka guno naddala we tuwadde eri mu wali ba models. Sanze okunsanyusa era eyo abadde ba model n'omusomo gw'abakulu gubaddemu senga ng'atuyigiriza. I liked the sermon. Aga muwala wange naye abadde model waabwe abadde wano nga modelinga so nze mu supporting. Nyombi Kenneth ne Sulaiman Mutebi bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.